Banyabo ne bassebo mbabuuzizaako amanya gange yenze Fifi the Queen mukyala Nsubuga Nabbanja w'omukabira omukadde w'ekkanisa pulezidenti w'abakoowu era yenze omusajja gw'ataasonda ekindese nno olunaku olwaleero ninzize n'ebibuuzo byange ebiwererako ddala nga njagala kubuuza omukulu Muyingo ssebo nkulamusizza mukulu gyebale gy'otuusaako engalo nzize n'obubuuzo bwange nga si bungi nnyo era nga njagala n'okutwala omukisa guno okubikira mu butongole ssebo mu ssomero lye waafiirayo omwana ng'atugiddwa naye nga balimba nti yeetuze oyinza okuba tewali mu ggwanga ebiseera ebyo nga n'essimu baali bazikubbyeko era nga n'amawulire tewagasoma nga ne ku ssomero bwe wagendayo tebaakunnyonnyola njagala kujjukiza nti essomero lyo teryaggalwawo wadde okunoonyerezaako eddakiika emu bweti naye ne nkwebaza okusitukiramu nga kigudde ku mulirwano okulaba nga olagira amangu ago baggalewo naye bannange mujooga anyway nga bwe ngambye kiyinza okuba ekizibu ekyo bwe kyagwerawo mu ggwanga tewaliimu era nga n'essimu baali bazikubyeko nga n'amawulire tewagasoma ssebo ntwala omukisa guno okutegeeza nti nze watchdog ya society nkubikira mu butongole omwana w'omusajja baamutugira mu ssomero lyo naye ng'ate ripooti ezaavaayo ziragira ddala nti teyetta omwana teyetta era naguno guliko abazadde tebannyonnyolwanga wadde ekintu era essomero lya abazadde bwe bajja baagoberwanga wabweru n'abaana baakuutirwa obutabaako kye boogera okujja kuba nabo baagala okufa ssebo mbadde nkutegeeza nti naye waafaayo omuntu oyinza okuba tewamanya nga kuba n'abafu wategedde wabadde mu ggwanga nga n'essimu zo gw'ozirina abannaye mujooga bantu mmwe naye mukama ono byebadde bindeese wano ssebo nga nzize kubikira on behalf of abazadde nga nange era ndi muzadde era ndi munnayuganda asasula omusolo era nga ndi omu ku bookiikirira ssebo minisita anti minisita aba akiikirira abantu bonna abali mu ggwanga ye ssebo twafiira omwana mu ssomero lyo nga bagamba yeetuga naye nga teyeetuga byalimu okusiyaga n'okutugibwa so omwana teyeetuga ye ssebo ne bano be baasaze twalumiddwa nnyo ogambye otya minisita minisita ne bano be baasaze twalumiddwa nnyo era twanyoleddwa wamu ng'abazadde era nga twasigadde twemulugunya nti poliisi n'amagye kye baakoze ekyo kyo ssebo oyinza kukyogerako ki ekyokuba abazadde minisita kye mbadde ntegeeza sikulira bulungi minisita mbadde ntegeeza ku kyokkuba abazadde ensambagere n'okubasiba ne batwala ekabalagala ate nga balina okusasulayo ekyojja mu mira okuvaayo ye minisita kaali kazibu kino kizibu bansonyiwe minisita bansonyiwe kale mbadde just nkwatiddwako nga bwe nakulabye nga ositukiddemu okujja wano basaze abaana abaafudde abana ate nga newe waafiirayo omwana omukulu okusinga ne ku bano yali musajja kati we yali atuuse kuba abaatandise abattiini mpuliddemu nga kibadde kinkakatako nga nze ow'amawulire okukubikira ssebo minisita kubanga kyalaze nti gali amawulire tewagamanyaako ye minisita yensonga lwaki mbadde nziza okugamba naye kale byebyo mukama wange olunaku olulungi ye minisita tweyanziza okufaayo okwo minisita weebali kusitukiramu katulinde n'omwogezi w'amagye oba omuduumizi waago n'omwogezi wa poliisi oba omuduumizi waayo batubuulire ku nkwata abazadde gye baakwatiddwamu era batubuulire bba abali ekabalagala baakusasula mmeka okufuluma baabatutte baabakubyemu awo emiggo ensambagere etteke n'empi n'okubakwatako mu nsawo awo ne batwalibwa ekabalagala ku kabangali ng'eyasse nno eyasse minisita teyafunye wadde oluyi ndowooza waliwo eyamukubye yafunyeyo ensambagereza eyasoose omutaawuluza ku baana naye nazo tuzeetondera ssebo ye minisita tuzeetondera kubanga yazifunye yali talina kukoonwako era muli baddembe omuwa ne bondi tetukirinaako buzibu nga bannayuganda kale minisita Fifi the Queen mukyala Nsubuga kanve wano obwaka bwangu wadde bundeese bwebwo nsi nagijjako amaanyi